Ideally, the area supervisor's phone should still questionnaires. That's it. Then you manage the area supervisor. Tutandise bulungi era tutandise on time abantu bamaze okupikinga empapula ddayibwe era bagolwere ku masomero era tulowooza nti dafuna tufunye obwire obulungi atulowooza nti empapula ditambula bulungi buti. This time tuzirabise omwoza kubanga aba strike bagikolinga off, so abantu bali ku vigilatinga era n'okusomesa okundi kulijja maiso kwa masomo agandi. Pepe besimpe era nga buli mwana obwine tubwenye ng'avaayo ng'alina ensami. Olupapula lugibe lulungi, olupapula lube lukoleka era tusuubira ofuna results ennungi omwaka guno. The paper was somehow fair. The only thing was to read books because they have not brought anything. We have not studied. Everything was covered in the paper. Abaana anongera kubakuutira kukola bibuuzo bino with integrity and honesty. Okubanga bali kukola ebibuuzo nga answer liva mu mitwe gyabwe tijiri kuva mu kwenigira mu kukopa bibuuzo. Ebigezo bino pepe neweire bulungi era abaana babaire baisanu, which indicates nti tubafune kibatawaanya kyona era tusaba edwadde twasabye dona ndi nti omutonzi taida atuvaamu kuba yatukawa tumusaba tumuwe adatuwa era nsuubira nti abaana bano bajakola bulungi ate emakinze obulambulukufu bw'exams dino kale ndowooza nti abaana bano ne UNEB waifu wano ku KCSS bijatambula bulungi. Abasomesa baffe bateeseteese bulungi nze nsuubira yes ya the UNEB tumutiddemu ne twali question egenda kujja nga question egenda kujja tisikotuga kubako ne hint kubanga they have made sure that each and every topic we study it going deeper ate babitutegeeze. Ebibuuzo byaffe bitandise leero ebya senior ey'omukaaga era tumaliriza era nga nsuubira tugenda biyita bulungi nnyo ddala kuba abasomesa batuteeseteese bulungi nnyo Era alhamdulillah wadde tutiddemuko naye tukimanya abasomesa baffe bategese bulungi n'ebyo bye tulina okuba nabyo ebigenda tusobozesa okujjuza ebibuuzo bitufa bijjusa tukole results ezigenda okutusanyusa bazadde baffe n'essomero. Kalikulamu eno eggwako esembayo nabo nti anaabatayise bulungi nga kijja kumwetagisa okubeera nga bakolerwayo special arrangements ekijja okuba ekizibu ennyo. So abayizi bonna mbakubiriza nti basseemu amaanyi gaabwe gonna tebalegezaamu wadde n'akamu. Abasomesa bateeseteese bulungi era tusuubira okuvaamu n'obuwanguzi mu bibuuzo bitandise olunaku olwaleero. Ebiseera bino wabaddewo ebizibu bingi bye tusanze ng'amasannyalaze okugendagenda mu mpigi muneeno naye obadde olaba abasomesa baffe director waffe nga bafaayo nnyo obaoliawo ne bakuma generator ne musoma batuleetedde ba facilitations tuzikoze. Abayizi tubateeseteese ekimala wadde nga mbaddemu okusoomozebwa okutonotono wakati mu kubateekateeka gamba ng'ebisale oluusi abo absentism naye nga tugezaako okuhandolinga nkakasa nti abantu genda bajjamu omulimu omulungi batrainingiddwa bulungi nnyo. Ebigezo bino tumaze ebbanga era nga tutye nga tubyetegekera era nga tusuubira era nga tulinamu obwesigwa nga ttiimu eno y'abaana ba physics nga tulinamu obwesigwa mbu tugenda kijjayo era nga tugenda kutuukiriza ekyo abasomesa baffe kye baadde batendekera okumala lino lyonna ebbanga. Kakasa nti neetegeeza ekimala era nzikiriza nti bazadde baabwe ne basomesa baabwe sijja bayiwa. Nakwenyumiriza nti abayizi bano tukoze ekimala okubateekateeka nabo bennyini bamalirivu era beeteeseteese. Bayizi balina empisa ezeetaagisa, balina obumalirivu. Tukoze buli ekyandikoleddwa okulaba nti bawangula. Tulina kubuusabuusa nti Mukama ajja kubabeera. Twaliza awamu ebibuuzo bye tubitidde kuba kyenkakasa ffe ng'abayizi twetegese bulungi ate era nga tulina ekiruubirirwa okulaba nga tusobola okusasula obwesigwa abazadde baffe batutaddemu. Neetegese nga nze okuyita ebibuuzo bino na Mukama Katonda agenda tukwatizaako tusobole okufuna points ezitwongere mu nsi. Tutandise bulungi ebibuuzo bya A-level era abayizi tubateeseteese bulungi tubawadde ebibuuzo byonna byetaagisa
tukakasizza nti ebirina okusomesebwa nga tubisomesezza tuwadde okugezesebwa okumala. Ebibuuzo twabyakira gye kuruga aha poliisi birinzirwe gye twabisya aha ishomero mu bunaku burungi kandi abaana boona batandika gye kukora ebibuuzo batiine kuteganisibwa kwona. We have sent invigilators to ensure that examinations are done according to the guidelines. We have scouts from UNEP who have come also to help us to ensure that examinations are run as expected. Ekigezo ekisooka ffe kibadde ssaamu kati ndi kulinda kiddako nsuubira nti oba oli awo n'ekiddako kigenda bbanga ekyo kyemmaliriza. Pepa eyo tetambudde bubi kubanga okusinziira abasomesa baffe engeri gye batutegekamu funze bye batusomesa byonna tubisanzeemu. Physics yeetaaga critical thinking, yeetaaga okulowooza ennyo. Kyensaba yonna ekwate obudde batongeremu eddakiika 3 n'abaliddawo bakole ebintu bimu. Kuba physics yo subject si yakuzannyirako. Kumala eddakiika nga 2 nga tonanyoza peni ogenda okujjukira bwoti okuwandiika baga nti essaawa emu eyiseeko. Kitegeeza ki nti bannange abalina bali badde bakisa. Abamu tuwandika twetwala nga twegendereza tetukola nsobi z'ekiddemu. Abaana tubateeseteese bulungi, tumanyi bagenda kukola bulungi ebigezo byabwe omwaka guno. Abasoose physics batandise, abalala bajja kuba beeyongerako. Guno omwaka tutuzizza abaana aba senior 6, abaana 7. Abaana 7 abo benjogerako be group esembayo okubeera mu old curriculum. Old curriculum bye ensomesa enkadde, wajjawo curriculum empya. Aba senior 5 bagenda kujja mu new curriculum. Abaana 289 hanyuma kiro kino na mbere batandikire na pepa y'okubanza ekigezo ky'okubanza kibaire kya isomo lya sayansi lya physics. Abaana 33 mu bakozire ekigezo eki. Nyamusana borahwa saa 8 tunihera kutunga abaana abisomo lya literature in English na bari kusoma Kiswahili kandi tunihera ngu season yeni yona yarakora ebizamu abaana beje kwa bakozire kulunga kwa tukabasobora ebigendera by'okikare kizamu twabasobora emiringo barakikaliramu tukunihera yo kutalebanizibwa kuona. We are passing this way.